Mawulire gannaku kitalo nnyo nyini ddala Mukebere Kubantu Bamwe kibi abantu bana Bafilidde Mukabenje akaguddewo mu kiro ekikeesezza olunaku lwaleero. Kitalo nnyo nyini ddala okubanga obulamu bw'Abannayuganda ate oba oliawo buli lunaku bwongera okufiira mu bintu ebifanaganako ng'obubenje. Ngenda kuba nkuwa details. Video soko giweka like kijiyambeko okubanga edduka ku misinde gy'amaanyi information ituuke kwoyo atanaba kubanga awuliza kubabe naye nga bamugambye nti batambudde mu kiro ekikeesezza olunaku lwaleero. Atatwegattangako mu butongole subscribinga ku mukutu osobola okufunanga latest updates ne latest information. Amawulire tugakuwanga gakagwawo ate agagatannakakasibwa tukuwa engeri gye tugakutuusaako nga tesasamaza. Nze Vicky mbabuuzaako mbalamusaako. Kitalo nnyo nyini ddala amawulire si malungi. Abantu bana be bamaze okubanga bakonfamingibwa nti Bafilidde Mukabenje akaguddewo mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero. Akabenje kano kaguddewo nga emmotoka lukululana kika kya Fuso eremeredde omugoba waayo ebadde etissa amanda ng'ejjudde bugule bwetyo neesaabala. Emotoka entono emanyiddwa nga 10 oba abangi gyemanyi nga 9. Emotoka eno lukululana namba UAT 95 oba 905 Y ebadde etisse bugule amanda ebadde eyiringita okuva ku kaguudo akapya aka kolansi akava ku kikadde Maganjo nga kakonectinga ku Ekatooke. Era awo weesanze emmotoka emanyiddwa nga 9 oba abangi mmanyi nga 10 namba UAL M92G. Bwe bati abantu ababaddemu ne babanga bakosebwa. Emotoka ekutte omuliro eno eya kibina oba eno entono then abadduukirize ne babanga badduka mpola mpola okusobola okulabanga bataasataasaako obulamu bw'abantu. Ababadde ku makubo bagezezzaako okubanga badduka ekibabu okusobola okulabanga nabo tebafiira mu kabenje kano oluvannyuma lw'okulaba ekimotoka kino nga kidduka ku misinde gy'amaanyi ate oba oliawo n'okuba nti balaba obulamu bwe batadduka bayinza obutabutaasa. Mukebereko ku bantu bammwe abawangaalira side z'Ekatooke, you never know. Ate nabo ababagambye nti bakutteko ku side z'Emaganjo nga bakonectinga ku kubo lino eri Ekatooke. Tebannaba kubanga bakakasibwa mannya gaabwe na oba identities zaabwe naye anytime soon tujja kubanga tudda tubawe updates. Kitalo nnyo nyini ddala obubenje bufuuse obubenje, amakubo gafuuse deadly, abavuzi b'ebidduka fefe nyini tulemeddwa okukebera ebidduka byaffe okukakasa nti biri mu mbeera nnungi ate ne ba pedestrians oluusi ku makubo ffe tutambula nga naffe twesuuliddeyo gwa nagamba, but all in all kiri era kidde eri gavumenti eteekeddwa okubanga epangapanga n'okuyiiyiza eggwanga okwossaako bannansi era eyina n'okukakasa nti batambula mu mbeera ennungi whether wa bigere oba wa kidduka. So kibi nnyo okuba nti obulamu bw'abantu bana balutonzeemu akaba bwe batyo tebasobodde kubanga basimattuka. Tujja kuba tudda twongere okubanga tubawa updates mu nsonga eno yennyini. Nze Vicky tusinkane mu updates endala nyingi mweraba. Runesa Properties yefeba akabaka mu kutunda amataka g'ebyapa n'ebibanja era nga tukuleetedde estates ne ploti ez'enjawulo okwetooloola eggwanga lyonna ku ssente ez'owansi okutandikira kakadde kamu n'ekitundu okugeza Nakifuma Kateete 25 ku miliyoni 1.5, 5 ku 10 ku miliyoni 6, Namaliri Kakuukulu 5 ku 10 miliyoni 6, 25 ku miliyoni 1.5. Tulina ploti e Bugema okuliraana emabega wa University 5 ku 10 ku miliyoni 12 zokka na 5 ku 5 ku miliyoni 6 zokka. Runesa Properties, let's guide you home. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ze ajimiti
omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaleero ku kyoto kuno kunnyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osulawo akabaani ne nkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amannya naye nga sula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkuggyako ebizibu ne biba bikusumbuye. Amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa haji miti ng'ompereza ebiwandiiko byonna bye bompeereza ng'oli e Bulaaya mbikwata ne mbizinga ne muwandika kapapula ne mbisula mu nnyanja ne nsaba Allah gwe nsinza asumulule ebyo bye babikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna. Nsangibwa ku nnamba 0752 87 15 15.